mukuba akatambi byeyabadde asinga okwogera. Of course nkwaniriza gwe ali kujika media munange mukwano gwaffe muganda waffe omuntu w'abantu Isma Iculi amaze okuba nga ate agalamizibwa. Abantu bangi babaddeyo, ebintu bingi bigenze maaso era tamale mirundi abaddeyo okwo era kankuweko ku ddoboozi ya tamale mirundi ng'alina kyagamba abantu. Ebintu bimeka kati samunadda mu katambi nga you are helping the criminals. Akatambi si kyekikulu. The issue is oba yakubye akatambi batekubye katambi babakwate, gavumenti ebakwate. Okuba akatambi kitegeeza bakutte. They would have arrested him. Mukuba katambi. That's not your katambi. Whether katambi or not katambi, the killers must be apprehended. Mutukolere ekibi mirundi avuma abantu bavumira ekibanja kyewaffe. Kati abamawulire ab'empapula tebakyabatta, batta ba bloggers. Mwe muyina information, mwe influencing society. Buli blogger bajja mutta. Ate mugenda kusirika. Olwana nga akoze ekintu bamukwate. Muve mu katambi. Munnange oyo yabadde tamale mirundi wabula ne Bebekulu naye ayogeddeko eri abantu era nga speech ye ebadde bweti. Tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfanga eyo. Oba twawula kate oba twawula emisayinga gw'olina gwa bbulu nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala newankubadde tumanyi nti Isma Iculi wagenze, ffenna we tukola ki we tudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba musajja mukulu ono kyenyinza okugamba tumufiiriddwa nnyo. Ezo zimu munnange ku moments zabaddemu n'emikwano gye awo yali ne DJ Nimrod era bali banyumirwa obulamu naye essaawa zino takyali naye. Butereevu genda mu maaso weetegereze moments ezo. Jjajja Iculi munnange obulamu bumpi ono abaddewo nga tamanyi dirwana agenda yadde nga vidiyo ezisinga oba ogowedde vidiyo ze ezisinga onaze akyogera lwatu ng'alinga alaga nti essaawa yonna taliiwo because ono abadde ayogera mu vidiyo ze naye nga alaga atambulira mu kufa. Wabula ye omukulembeze w'ekibiina ekya NUP oba giyite National Unity Platform ono avuddeyo n'alumba gavumenti kw'ossa n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutakoma ate ku bintu nga bino. Jjukira buli wabaawo ebintu ebifaanako nga weebiti omuntu yenna ajja kunenya gavumenti nti gavumenti tekuumye munnansi, gavumenti tekuumye bantu baayo. Wabula Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'ategeeza nti newankubadde Jjajja Iculi tabadde sapota wa NUP naye kino kibadde tekimugwana era asaasira ab'eŋŋanda ze, asaasira mikwano gye mwena. Wabula n'alabula n'agamba nti olaba kino kituuse ku muntu ng'oyo, omuntu owa bulijjo, kitegeeza naawe yonna gy'oli eyo munnange kisobola okutuukako lwa nsonga. Kyagulanyi Ssentamu agamba tewayiseewo na wiiki nnamba bukyanga minisita akubwa masasi ssaako n'omukuumi we okwejjawo naye ekintu ekifaanako weekityo ne kiddamu ne kibaawo. Awo era nayongera ddala okulabula abantu nti beebeereremu. Era mu statement ya Ssentamu gye yatadde ku mukutu gwe egamba
everyone is a potential victim to Museveni's regime. Munnange eyo ndowooza y'omukulu Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa Unity Platform. Isma Iculi kitalo nnyo mukwano gwange. Obwo nno bwe bubadde obumu ku bulamu musajja mukulu no bwayitamu. Yes. Azze avuma abantu, twamulabako ng'avuma alien skin. Naye ebiseera ebisinga omusajja ono abadde akikola kubanga apromotinga music w'abayimbi abato, era nga singa ovaayo nobanga amulumba mu lusaagosaago, amaking sure nti kyo intention yo eyitamu era akuddamu, so n'atambuza video yo abantu ne bakumanya. So abadde blogger, abadde effective, abadde agusa ensonga. Tuviiriddwako omuntu ow'amaanyi nnyo ddala, Isma Iculi. May his soul rest in peace. Naye twongera okusaba Mukama Katonda ate agumye famire ye, agumye mikwano gye. Embeera eyo bw'obanga wali ogiyiseemu si kirungi ate omwana gw'ozaala okutunula mu ntaana ye, kintu ekyo kirumira ddala. Era tugumya taata, tugumya maama n'abooluganda. Kibi nnyo ddala. Wabula wenjogerera kati ye Isma Iculi, jjajja Iculi bamuleseeyo yekka. Naye fenna eryo lyekkubo, just omuntu akusookayo busoosi, so n'abamuse just yabasooseyo busoosi, naye nga fenna lyekkubo. Twava mu ttaka, tuva mu ttaka, kweno ensi tuli bagenyi era tugenda givaako tugirekewo. Sifa abagisookako, waliwo abagisookako naye bagireka. So Mukama Katonda agumye mwenna. Nkwebaza nnyo gwe yeekumira ku Jika Media, nkugamba nti okola kyamaanyi nnyo kyokola, era nsaba Mukama Katonda akunkuumire. Weeraba.